Kale nze Sonko Muhammad tubanirizaako nnyo nnyini ddala. Tuli ku mukutu gwa Good Talent twetegekera mpaka za Mr. Central za bodybuilding zigenda beerawo ennaku z'omwezi 23 lujja bbalwa 6 ebweyogerere ku Rest Gardens kyekifo kyennyini kye tulimu. Nina omukyala gwendi naye empaka zino abamu bazimanyi ez'abantu abakola obunyama emifumbi naye zibadde zirabikiramu nnyo abasajja nga basinga obungi naye n'abakyala nabo gye bali ebettanira empaka zino. Tusanyusa okulaba nnyo abosiibyo otya? Bulungi sebo swetano sebo. Obulamu? Sebo alhamdulillah. Era olabika oba amanya go gwani? Bampita mukyala Shamina. Shamina awangali ya bitundu byawe? Mbeera Kawempe Tula. Yesebo nkolera Kampala. Ebyo training era Kampala. Yesebo. Lwaki mu mizannyo byonna tulaba abawala bagezaako kubeera mu netball babeera batandika n'osamba emipiira wali abakuba ebikonde kale naye lwaki mizannyo gyonna oli mu guno ogw'okulaga omubiri? Omuzannyo guno natandika just nga agenda mu gym nali mukazi munene. Wali munene? Nali munene. Ozito wa kilo nga mmeka? Nalina kilo zange nga 9. Kati oli mu mmeka? Kyekalinga mu 5 mu 3 mu 5 mu 9 awo sisusa nkaaga. Kyekyali kisinga okuba ekinene ku mubiri? Olubuto lwange lwali lunene nga n'akabina kange kanene naye nga ng'omuwala yenna teri muwala ayagala kubeera n'olubuto lunene. Naye nga genda mu gym sala olubuto lwange mpeere nga ndabika bulungi mu ngoye zange. Kati eyo gye nasangira kooki nga ye ali mu by'emifumbi. Kati nasanga nga nsobola okutraininga ennyo ng'ate nsobola like nagamba lwaki togenda ddala n'okola ki? N'oyingira akazannyo kano kubanga ng'otraininga nnyo nagamba tugende tugezese kati munaye bwentyo bwe nabeera nga ndi sitaaka eno kati eno gyendi ne bimpa emirembe. Byali biseera ki wayingi wetandikira ogenda mu gym ng'ogenza okukola figa wali ogenze kukola figa si ki? Lockdown twali awo wakati buli omu okudduka odduse eno ne tumanya tugende mu gym. Lockdown buli omu ng'agezaako kyagezesa ne tuyingira mu gym ne binnyumira kubanga like wokula nali nzanya basketball kati naye nga toyinza funa budde bubeera awo nti n'ogenda training olina okukola kinaye kyansanyusa ku gym nti no osobola ogenda ssaawa zonna z'osobodde osobola ogenda emisana osobola ogenda ku makya sonna ssaawa z'obeereddemu free kyekyasinga okunsanyusa ku gym kati munaye ne mbeera nga bwe nafuna bwento interest kati nekutandika okuzanya gino emizannyo. Mu traininga mutyamba mu gym musitula byuma mukola mutya okulaba nga mufuna emibiri egyo emisaleesale kusinga byuma naye kati kisinzira season gy'olimu kati bw'obeera ogenze mu gym kati ng'omuntu wa bulijjo osobola okukola kyonna ky'oyagala naye kati wegufuuka kati muzannyo gwo mubeera ne training nga eyina otraininga lwakuba nti nno kinga olina kyogoba nti nno kati leero tugenda kukola kino si lwakubanga bali kudduka tugenda kudduka we tubeera tuli mu season tukola ebyuma bitono kati tukola ebintu ebituyanya bingi kubanga tugezaako okugyamu amazzi n'amasavu gonna mukalu nga amaaso zivaayo bulungi kati tojja kunsanga nga nsitula ebyuma bingi tojja kunsanga nga nkola ebintu by'amaanyi nnyo nedda ssaawa eno gye tufubako okuba nga tuteekako essira kwe kubanga otuyana nnyo ate nga oli ebintu ebijjayo omubiri kati okusinga nga katugambe proteins kubanga ze zisinga okujjayo muscles kati ze tuba tuconsidering ennyo kati ssaawa eno okubanga byolya birina okubanga byonna buli kimu okimanyi n'okubeera nga okutuyana ennyo. Kati tokola mubiri guno gubuilding nti wadde wasala ne gukogga tekitegeeza ate gubuilding ate guddemu gukola eki gugejje. Kati tulina season ne off season kati ssaawa eno tuli mu season kati wetubeera tunatera ogenda mu zino nga shows weewaayo emyezi ng'esatu noga kati season etandise season weba etandise kati ebeera yakusala kati off season yeyo gyogezako okugamba nti ati obeera ogejja wobeera off season kuba kulya mmere kubeera kusitula byuma binene ozimbulukuke kati wotuuka mu season ng'otandika okusala byolya otandika okusala kati ng'otandika okugyamu amasavu gonna ng'osigaza pure muscle kati ze baba baagala ku stage nera ze tuli kutunulira ssaawa. Oyogedde ku kyokkaza omubiri temukala n'okalya ddala nga gw'omukyala n'okala ebya ddala n'okalira ddala kati leka nkubulireko omubiri guli 80% amazzi mu mubiri ne bw'ogamba munno okere ku makya oleme kunywa amazzi mwezi mulamba gusigala gukyalina amazzi gaagwo ng'omubiri tegasobola kuggwamu
kati just olina kubeera ng'ogalimitinga n'ogamba kati ndi ku percentage ng'eno ate amazzi agabeera mu mubiri tegalina gakwatagana na kuki n'amazzi ga kyalwa kuba nti no tubeera mu season badde mayite wakitegedde amazzi ag'ekikyala tegakwatagana lwakuba ate otubeera solokagana agamaso ne ziba nti zivaamu nsaayi naye nga galigo galikirira yeseewo kyengezaako nekyo no bw'obeera kati oli wano nga bwoti mu season olina okubeera ne partner ng'akutegeera kuba tosobola kuba nti nate omuzannyo gwo guli ate gwakola mubiri ate mubeere nga ate muli mu byosooka n'obireka n'omulekerako abalala n'omugamba mukwano gwekole kyoyagala ewalala olina pattern yeseewo takomplaininga abeera ategeere mubeera mutegeeragana n'amanya nti no kati kino kyewasalawo emyezi 3 toyinza kufa naye nga wali naye emabega okuva otandika ebya jimu oyingire mu kino yakala tewafuna wantu kuba mbadde nja kuza tewafuna muntu complaininga naye omukyalo gwe ngenda naye mubiri guno nga mukalunyo ddala ayinza okuba sekisenga ebintu biyinza otambula nedda asampagira byonna byenkola olina njawulo kiggwe eri abakyala abalala batakola gojji n'emizannyo nga gyokola obulaba omuzannyo gwa jimu abakazi babiraba ne balaba nti no byuma nalowooza nti no agenda kufula omusajja wobeera ng'oli mukazi tosobola fuuka musajja kyekisinga abakyala abasinga ogibagala nnyo jimu naye kibatwalayo kola nyashi okitegedde kyekisinga okuba ekikulu naye ate mmwe mugenda ne mwagala otokaliza ddala mukola omubiri gwonna gukalube gube nga gukalubanga ddala omuntu akwatako ddala oyinza okugonda no feelings noba nga oyina ebyaddala ekyawukana mu maaso ekyawukana ku maaso n'omubiri oyinza okubeera ne maaso naye nga nena tosobola kalira ddala n'obeera nga musajja okuggyako nga weekubeeza empiso ze bagamba nti no steroids biki naye zikongera ku maaso ne zitandika okufuula ng'omusajja biki naye tosobola fuuka musajja nti no lwakuba nga ositudde ebyuma tosobola kalira ddala neera osigala olabika ng'omukyala ate nekyatugezako okulaba nga bino ebyuma osobola ositula nga naye abakazi abali alabya ddala ng'olabika bulungi naye nga tolina ne maaso zo ng'okyali mukyala ngata amaanyi ag'okola noli singa abanga akoyimbyemu omwami singa bamunafunafu nga nze abatakutya kweri waka gy'okoma okusitula ebintu n'olaba nti n'ofunyemu amaanyi gy'okomeera okubeera omukkakkamu leka kulimba yeseebo ng'abantu banafu abeerawo nagaba bannaye singa nfuna amaanyi ono nyinza okutta omuti ate n'ofuna amaanyi n'otakuba bakuba gy'okoma okukola n'ofunamu amaanyi bakazi b'oku mizigo nga basoomooza anti kati oba obalaba n'ogamba kati ono kati tekigenda kuntwalira kino budde olabire kati luli eri obeera ogamba bonabo naye kati oba okimanyi nti nono osobola omukuba lwaki oba omala obudde bwate omukubi omuleka bulesi n'ogamba tekijja amanyi gange agenda nga mayira nandigenze negakolamu training guli nemalanga kati trainingira ku Wilson Road gym yange bagiyita AMRAP gym eri ku level 2 yes Wilson Road bwenzija ngo training asobola ofuna chance edaba ku mubiri abamu fe tulina ebitundu bye twagala osinga olabako tulabe tugambe nti ddala kino kiri bwe kino asobola ofuna chance kuba wano sifunye chance obedda kuba nkwesonga okendeze ku ngoye ndaba omubiri ngambe kisinziira webeera off season nyinza okwambalako ebimpimpi naye kati nga mu season tugezaako okulaba nga omubiri tugukumira mu bbugumu gusobole okubeera nga maaso zezimba teziri olumu toyinza kujjako obujja nondagako nti songa kankulageko bulazaawe just yawo dakiika nga bbiri nondagako oba nkulumbe mu jimu ngo training oba toyagala gulaga mu bifaananyi bayinza ogukoppa nedda omubiri tegulinga kusiika magi nti nonasiisa ataddemu ennyanya nedda bitwala obudde obizimba ne bwogulaba toyinza gufaanana mu ddakiika eyo yeseewo naye kati tuba tugezaako okulaba nga omubiri gusigala mu bbugumu kati tuba tetusobola kugulaga okuggyako kati ng'ozinga ku lunaku lwa sho ati tuba kati tulaga bulazi ejimu ekola omuntu enalabika bulungi eno wansi yeseewo ate face nayo kubanga kati bw'obeera otraininga oba onywa amazzi mangi bw'obeera onywa amazzi mangi olususu lubeera lutuya kati obeerawo nga wenna olabika bulungi of course nabufu jimu yabuleeta jimu ereesa obunya leka kulimba naawe banzala n'obunya bwange oli wa tribe ki ndi musoga oli mukyala musoga oka abasoga bonna tubatumiddeko gye bali 23 osuubira ogenda competinga n'abani wale bakyala eyo ab'amaanyi b'oyinza okugamba nti waliyo gunne gundi simanyi sinalabayo n'omulundi ogwaggwa mulimu abakyala nga bamenyi mwalimu abakyala twali babiri actually oli omulala bali bamwitazula yekayandikawo yaya kati mu category yange nali mu bikini nze yawangula then naye yali mu physique ne bikini ebyawulo otya physique ne bikini ebyawulo bikini nyizo gezaako kitegeeza buba bumpi eba mupale nika nojjawo n'otulagako naye abeera mugwire kati beeranga kati ng'olabye abasajja nkino kati mulimu panta musimanga heavyweight biki kati wali babiri mwekka n'omuwangula
Nedda musajja. Yakuwangula? Yali mu kategoriya n'awangula nange n'emiramu yange n'empangula. Ffe tebaleeta. Mwe competinga mwekka? Nedda waliyo abalala abajja. Tugaye baali babiri. Nedda abali abawanguzi. Twali babiri. Okay. So gwayitirawo eno mu bikini? Mu bikini. So this time round ojja mu category? Bikini. Bikini najjo ogenda okugira? Yes sebo. Okay. Kale kachiko tugamba yabawagizi basuubiza ki 23? 23. Tusuubira ekisinga kubanga tumaze obudde bungi nga tukizimba omala omwaka mulamba nga weetegeka olaba byolya olaba buli kimu kijja kubeera kyamaanyi kijja kubeera nga kiri wathi okujja okulaba sebo. Towagawaga mwawo notisatisa kubogenda ku competinga nabeeyo bagaye bannaye? Nedda nze nsuubira nti bino bintu ebirimu kutiisa omuwanguzi oba omulaba tebyetaaga. Kale katuline ennaku z'omwezi 23 wane eno bana mukyala gwenda nja kuddamu mubalage whether nga awanguddwa oba nga bamuwangudde kimu ku bibiri sibwe kiba. Sebo. Kale tujja batongera communicating. Tujja kunoonyaako tomanya with time sha. Kale toyanziza. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.